Alright, ETV Uganda, Word XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna nje musinzira okuba nti mutulaba hamwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo kuba nti mugoberera buli kimu ky'oteekayo. Embeera eriwo ya bwerinde. COVID-19, coronavirus, unfortunately, mawulire amabi. Cases endala nnya zibadde confirmed as coronavirus, which means right now in Uganda we have so far registered 18 cases of coronavirus. Nsooka na kwetondera abo bonna benagamba happy 2020 bannange munsonyiwe nange saamanya nti embeera eribeera bweti naye nsooka na kubetondera baganda bange mwenna benagamba happy 2020 saamanya 2020 yatutabuseeko dda abamu ne bagamba lwaki omwaka tetukubira wano fireworks neguggwako tuyingire 2021 kwegamba bintu bingi ebigubaddemu. People are losing lives world over. Ekirwadde kisazeeko nenga tewali n'omu alina ddagala. It's the biggest challenge. It's the biggest challenge gye tulina right now. Ekirwadde kibuli wamu. Eitale kibadde ng'ekikkakkana ate US ne kibalumba bubi nnyo. It's a very challenging moment for everybody. But the good news is nti nze naawe tusobola okubaako kyetukola. Kyetusobola okukola nze naawe kiri ekintu kimu nti singa tuba tusigadde ewaka tusobola okukutangira akawuka kano. Akawuka ka coronavirus tekeetambuza wabula abantu ffe tukatambuza gye tutambulidde ne tukafunirayo. So singa mu mbeera gy'olimu okkiriza ne weekuumirako ewaka osobola okubaako nekyotaasa. Osobola okukwetaasa n'otaasa famire yo n'otaasa n'abooluganda bo. Kyekiseera okugoba buli mugenyi ewuwo kabeere wa luganda simanyi baani buli omu asigaleko ewuwe. Tujja kuddamu twerabe ng'embeera eteredde. But from now onwards bannanga ewange saagalayo mugenyi. Saagala simanyi oba oli wa luganda oba oli wa mukwano ewange saagalayo bagenyi buli omu asigaleko ewuwe. That's the best all of us can do to save one another. Oba oyambye nze naawe ne weeyamba n'oyamba n'eggwanga. Kozi mu kujja okunkyalira mukubo mujja ozisinkanira omulwadde obulwadde obuleeta ewange oba mu kujja okukyala ewange ate ojja sanga nga ffe tulina obulwadde ate naawe ogende nabo. So let's avoid these unnecessary travels. Abantu babaganye okutambula mu kibuga. Poliisi n'amagye n'abeeroddi y'eggulo babagobyemu neera ne leero babaddemu. So the issue is tukkirize embeera. Bannange bamaama abatunda ebyokulya kibi nnyo nti babayisiza mu mpisa gye babayisizaamu olunaku lw'eggulo. Personally, I may not agree with that. Okay? Embeera gye batuttemu abantu is not right. Era bwe mbadde njogerako ku live video ku makya ne mbagamba it would have been better singa police patrols zino zibaako emizindaalo ne babagamba bannayuganda bannaffe tuli ba poliisi tuli wano kuteeka mu nkola ekiragiro kya pulezidenti ekyokukuumira abantu ewaka. Buli alina kyakola tukuwaddemu essaawa emu ove mu kibuga. That is okay. Give people time to wind up what they are doing. Abamu bakeera mu kibuga yinza okuba yaleseyo akasente ke balina business ez'enjawulo. Waliyo business ezitawummula. You don't know.
Another one personal I'm worried of be bantu be batalowoozaako ng'abalwadde. Eggulo twasanze omukyala alina okunywa eddagala, alinywera mu kibuga, kwegamba talina ntambula ye ng'omuntu, talina ngeri jjajjamu, naate alina okujja nnywa eddagala. I believe government, abantu ng'abo, government yandibadde eteekawo enteekateeka nti omuntu oyo bw'aba mulwadde agende ku ddwaliro eriri okumpi oba health officer bamuwe ebbaluwa egamba nti bannange ono mumukkirize bode emutwale mulwadde ava wano adda wano. Okitegeera kugamba ebbaluwa eyo bw'eba emulagidde nti avudde Entebbe azze Kampala mu ddwaliro owa boda yamuvuze bw'amala amuzzeeyo at least mu mbeera y'abantu ng'abo bakkirize batambule. Waliwo abantu abalina ebirwadde ebyenjawulo nga ready okumugaana okutambula. Some people are going to die. Kozi ze ndaba embeera gye twolekedde nga bannayuganda eyinza okuba esinga coronavirus okuba ey'amaanyi. People are going to die of hunger. Enjala eri mu bantu kati. Because people were not prepared for this pandemic. Tewali yakyetegekera. President yakeera bukeezi n'abagamba enkya temudda mu kibuga. Eggulo twabaddeko mu kibuga ne tubalaga ebyabaddeyo. It's really absurd. Embeera mbi. Tubaddeko ewaka ennaku ze tubiddewo. Lwakuba ffe abamu tutambula ne tuvaako ewaka kati nga ffe ab'amawulire tulina obbaweereza. Ntambula ne nvaako ewaka ntambuza bigere ne nzija mu studio. Nsobola okuba nga mbaweereza. Nsobola okuba nga nange nina kyengattako mu lutalo luno lwe tuliko olw'okuba tutangira ekirwadde kino okusansaanira abantu abalala, okukisiiga abantu abalala. Nebaza Mukama Katonda ne bannayuganda bonna abagondedde ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Ng'onaaba mu ngalo, okozesa sanitizer, weewaza okutambula oli waka, naye ennyumba efuuse ennyumba. Era mbadde nsaba gavumenti singa kisoboka abasajja oba netufunirayoko ekifo wetusobola okuŋŋaanira ne tusiibaawo kwegamba ne tumanya tukoze social distancing ya mita ze baagala naye nga gavumenti teddewo ekifo wetusiiba koze wakati wasiibika. Ogenda n'olaba ebintu byewaguze nga biggwawo muggwamu amaanyi. Omugaati baguleese ne bagulya ne guggwawo naye nga tomanyi wogenda kujja ssente za mugaati gwankya. Okitegeera n'olaba sukaali nga ggwawo naye nga tomanyi nkyogenda kujjawa ssente. Awo abasajja abamu busungu bakwatira ne bakambuwala ne bakuba abaana. So ku lw'obulungi bwa famire zaffe mbadde nteesa era nga nsaba ffe ng'abasajja gavumenti oba yandifunyeeyo ekifo wetukuumira. Kugamba ne tubeerakawo ne tusiibaawe waka ne tuddangayo kawungeezi kubanga ewaka tewasiibika baganda bange. Obeera ewaka abaana ne bakuleekaanira, abaana ne bakola kino. Kugamba ekisinga okunyigiriza abasajja kulaba bintu bye baguze mu mbeera eno eyalinnyisiddwa, ebintu ebyalinnyisiddwa ebbeeyi nga biggwawo. Ng'olaba maidi essigiri agitaddeko amanda n'ateekako n'omuntu n'olaba nga nolowooza aganaddako ngenda gajjawa. So mu mbeera eyo buli kimu kitabuse. The world is suffering, Uganda is suffering. Ennaku ze baatuwadde 14 ze ndabanga ezigenda okweyongerayo. Muganda wange weetegese otya? How prepared are you for this crisis? Because I believe this crisis is not going to end in 14 days. This crisis is not going to end in 30 days. Tukyabeera ewaka, tukyali ewaka, naye tugenda kumalako tutya? Okimanyi muganda wange nti embeera nga bweri buli muntu alinga kati atalina mulimu.
kuba abantu abasinga babawummuza emirimu egimu gyaggaddewo era oba jobless tomanyi budde we munaddiramu bizinesi enaaba ekyakola gyobadde okola nga ne mukama wa akyakwetaaga. So ndowooza ennaku zino ze tuli ewaka weeks 2-3-4 tetunnamanya ye time gye twandibadde tukozesa okwezuula n'okweyiiya, kuba tulina okukimanya nti embeera bweti mu bulamu ebeerawo, tuyige okwetegekera. Embeera eriwo kyesooka otuyigiriza ffe ffenna bannayuganda tuyige okuteekawo kasente aka emergency nga bw'olaba gavumenti eteeberawo ne sente ezazigwa tebiraze. Mu mbeera eno ate abaddewo n'akasente ka ebigwa tebiraze ali mu mbeera nzibu nnyo. Ogenda okukiraba nti embeera yatuguddeko bugwi, buli kimu ne bakiggala, olina okubeera ewaka, olina okulya, olina ebintu ebirala ebyetaago bye weetaaga nga family. So you find out that tewali alina solution. Kabeere minisita gwe babadde bajjanjabira e Italy oba e India naye bagenda kumujjanjabira wano. Ate nze mbadde nsaba n'okusaba nti bano ba MP abo ba minisita bwe balwala bandi bajjanjabiddeko ku malwaliro gaabwe ag'oku district. Ow'e Nakaseke bamutwaleko e Nakaseke hospital, ow'e Ibanda bamutwaleko mu ddwaliro ly'e Ibanda ng'alwadde. Katonda yandituyambye nabo ne balwalako, si mu mutima mubi naye balwaleko, babatwaleko mu ezo ze bayita referral hospital za gavumenti, mu ezo health center, ffe balabe embeera eriyo, kuba abasinga banyumiza bunyumiza, they have never been admitted. Singa Katonda atuyamba nabo ne balwalako ne abatwalako mu malwaliro ago ne balaba embeera gye galimu, kubanga be bateeseza eggwanga, be bakola budget, be bagiyisa, nabo balaba okusoomoozebwa munnayuganda kwayitamu okwa buli lunaku. So embeera bwetyo bweri baganda bange, weeteeseteese otya okulaba nti oyita mu mbeera eno tokyayingiza, omulimu wakomye gwaweddewo, tukitwala nti we are all jobless. Okitegeera, we are all jobless. So tukaaba kati, what if the situation is to continue for more 2-3 months nga bwe kibadde China, nti obulwadde China bwayingira mu mwezi gwa November baakaddamu okutandika okukola. That's nearly 5 months. So are we prepared? Can we survive? How prepared are we? So ndowooza embeera eno kyandibadde ng'ekijjukizo nti omuntu olina okuyiga okupulaninga, omuntu olina okuyiga okwetegekera nti essaawa yonna waliwo ekijja mu maaso. N'oteekako enfissa ebbali, ebigwa tebiraze, n'ogamba owaayi singa korona addamu. Kuba yotakuta talina excuse. Everybody is worried. The government is worried. All professors are worried. All doctors are worried. The world over, buli muntu ekirwadde kyamusinza amaanyi, tewali alina solution. America tebalina solution, Italy tebalina solution, China tebalina solution. N'abalwadde ababadde bawonye abamu obulwadde bazzeemu ne bubakwata. You understand? So kati embeera gye tulimu, abalokole tebalina solution. Ze mbadde ndowooza kano ke kaseera abasajja ababadde basiiba nga beeranga ku TV, simanyi balina eddagala eriwonya buli kimu, ne bavaayo tulabe awo tugenda okulabira abafere. Waliyo bannabbi ababadde beeranga ku zirediyo ne zi TV ne bagamba bakola ebyamagero, babaweeyo wa coronavirus omu. Okitegeera? The way some pastors and prophets are silent these days, oyinza okulowooza nti tebali mu Uganda naye nga mwebali.
ng'ogyeko okusoloza ekimu eky'ekkumi tebalina kye bayambye eggwanga, cause this is the time abantu tebalina mmere basabira mu kyaki zammwe babadde basabirayo. Kino kyekiseera kyaki zino zandibadde ziteekawo emmere kubanga zirina how should I say, zirina abagoberezi bangi, zandibadde zikuba omulanga nti kakati kyaki ya Gundi yataddewo feeding center nti bannange abaana ababadde babeera mu Kisenyi, abaana ababadde babeera mu Nkere, waliyo ababadde bakola kino nga tolina mmere osobola oyita wali ku kyaki, tebakkirizaawo kusaba wabula oyitirawo kusawa bwe ziti emmere ebeerawo. Kitegeere ne zino kyaki ze Uganda ekyo tezisobola kuzikola nti zisonde kubanga balina obusobozi obukola campaign kuba ezimu kyaki zirina TV nti bannange twagala kufeedinga bannayuganda abafiiriddwa emirimu. Tugamba nti kakati ku kyaki yaffe tugenda kubanga tuteekawo emmere in alignment with the health officials. Ekitegeera nti bannange I thank Pastor Kayanja ye yakikoze, yagambye is going to be feeding more than 100 people daily. That's a very, very, very big gesture. Ng'oli bwe yagamba ow'Ekawala, okay? Pastor w'Ekawala nga bwe yagamba, Pastor Iga nti ne church business, ne church zidizeeko erya endiga zaabwe. Mubaliiseeko ebbanga lino nga tebalina mirimu, nga tebasobola kujja bawa kimu kya 10. Mubaliiseeko kuba nabo babadde bajja nga sente baziwaayo. So this is the situation. Everybody is silent. Waliwo abantu bangi business ezeeranga. Simanyi bano bakojja Kitonsa, simanyi bano basipapa, tebanavaayo yadde ogendako mu Kisenyi oba mu Katanga ogabayo gloves oba ogabayo obubika ku nnyindo obu face mask. Nobody has done that. Everybody is waiting for the government. Naye singa ebbala ziggulawo mujja okulabira nti omuntu asobola okugula omwenge gwa miliyoni emu, naye nga tasobola kukwata miliyoni emu kati mu mbeera eriwo n'agamba kanziruukirire abantu. There are so many people. Masiki za bbeeyi, masiki ennungi. Masiki esobola okulastinga for a month zitandikira ku $3.5. Ng'ebeemu nenga omuntu asobola ogikozesa everyday. Ne bwe zitaba ezo waliyo buno obw'$2,000, $3,000 newankubadde bulumya omutwe. Kuba bubeerako obukobe eno bw'obwetekako bulina engeri gye bukusikamu muscles ne zeesika. N'owulira ng'omutwe gukuluma. Waliwo ababwetaaga nga tebalina basobola kubujja. Gloves peya ya nusu 10. People are not earning. Bannayuganda bali mu mbeera esingira ddala okuba embi. Most of the Ugandans bali mu kugezesebwa. So muganda wange weeteese toose otya? Ki ekiddako ku sayidi yo? Abasinga tugenda kuddayo ku mirimu nga batugobye. Kyekiseera okuyiiya kiki ky'osobola okukola ewaka. Olina okukitegeera muganda wange yonna gy'osinziira okutulaba nti omulimo gw'olina gusobola okuggwaawo nga bw'olaba korona bwe yazze. Buli kimu ne kiggwaawo. Wano kati tulinga abatandika obupya. Tuyiiya mitwe. Tuli mu kuyiiya kiddako enkya banaalya ki? W'okolera bagaddewo. What next? This is the situation. Because government bwekugamba nti obutale bukole naye abatunda emmere bokka. Kati abadde atunda engoye, abadde atunda ebintu ebirala nga si mmere mu katale omwo agenda kusurvivinga ati. Makanika abadde akanika radio oba TV oba kompyuta, dereva abadde afuna sente eza buli lunaku. Waliyo bano ababeera mu paaka abayimba busaabala nateete kibuye, those people bagenda kubeerawo batya? Twafunye challenge nti government yaffe ennungi yavuddeyo
yawa ebiragiro bannayuganda ne babigondera naye teyatuwadde solution nti oba abatasobola kweriisa egenda kubayambako nti oba mwewandiise ku LC abatasobola embeera embi kwegamba LC esobola okukolagana ne district oba municipality bamanye bantu bameka abeetaaga obuyambi mu kaseera kano cause embeera mbi abantu gye bali mu mayumba gaabwe abamu balwadde abamu balina obwetaavu obw'enjawulo abantu bagamba okunaaba mu ngalo abamu tebalina sabbuuni yalinnye sukaali yalinnye omuti gwa sabbuuni guli mu 3,000 guli mu 4,000 buno obutono obubadde obw'2,000 okitegeera amaduuka maggale ne bwe gaba maggule tewali ntambula omuntu tayinza kugenda mu kibuga aleete sabbuuni ate bamuganye bakkiriza batunda mmere yokka so baganda bange twesabire let's pray for one another naye the good news is all of us could be a solution for the other if we sit at home nga bwe nabagambye ku mukutandika nti kana akawuka tekasansaana tekeesansaanya tekeetambuza wabula ffe abantu ffe tukatambuza so the biggest way to stop this disease buli omu kusigala waali nga tetutambula but because of nature nti abantu tebeetegekera kirwadde kino oba mu Africa ne Uganda at large tetwetegekera bigwa bitalaze tubeerawo ze tufunye ze tulya we don't care about tomorrow sometimes we do care about tomorrow naye embeera gye tutambuliramu esente ze tufuna ntono toyinza kugamba nti oba nja kuziterekako oba buli lunaku 10 bwe ziti oba omutwalo oba emmeka you find it really very 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 hard okuba nti embeera eno togitambuza agwe nalaba ETV Uganda oyinza okuteekawo comment yo naye nga tulina okwekuuma we must be cautious tweyambe tusigale ewaka tuyambe abalala tuyambe eggwanga the only thing you can do to combat to help fight and stop this disease is to stay at home tewali solution endala boda baazijjeewo ne boda zino nazo zandi tuleetedde obulwadde toyinza kumanya akuvuga yasuzeewo ali mu mbeera ki something like that nze nsuubira gavumenti byonna bye yatugambye twabibuliriza era nga bannayuganda abasinga majority bagezezaako bikozesa ne gavumenti tuwadde solution nti bwe ndwala ntambula ntya nga sirina mmotoka ebintu byalinnye from Jinja to Kampala abantu abalina mmotoka za buyonjo bwe bagezaako okuyamba abantu oba okutwala ku bantu jukira zikirizibwa okuleeta abantu 2 3 nga ne dereva kwali so naye abalina obajjamu ssente z'amafuta agamutwala e Kampala aleme vuga mmotoka ya bwereere kitegeera so you can really find out that ebintu bigenda kweyongera okuba ebizibu ennyo things are going to become tougher and each and every day ebintu biyongera okwonooneka government yatuwadde solutions government yagambye abanalenyisa ebintu bajja kubakwata nothing has been done ebintu bya buseere because some people closed abalina amaduuka abaggalawo ne beegendera mu kyalo they cannot risk abalina entambula abasinga ekibuga bakidduseemu so government yaffe yandibadde evayo ne solution ziri 2 the first one is food security abantu ebayambye etya okufuna ekyokulya abatasobola kukifuna then 2 there are some people with emergencies nga beetaaga okutambula naye nga tebalina ntambula how has the government planned to save those Ugandans oba beeyagala bafiire gye bali
waliwo abantu abeetaaga okugenda e Mulago nga balwadde naye obwedda abaki aba LDU ne poliisi abantu ababeera ku booda abakuba bukubi migo tosobola kuba muntu nga tomubuuzizza olagawa ovaawa kyekikutambuza. Some people are sick. So I believe mu mbeera gye tugamba tutangira bulwadde buno obwa corona tuyinza ate okuttiramu bannayuganda bangi nnyo. Waliwo bannayuganda abadde banywa eddagala balinywera Kiruddu balinywera Kawempe Mulago naye nga tebabeera mu bitundu ebyo nga tasobola kutambulawo talina ntambula talina mmotoka. How are we saving that Ugandan? So Uganda government yaffe yandibadde eteekawo embeera y'ebyobulamu abantu abalina health emergencies. At least ekyo kikkirizika omuntu mulwadde alina ekimuluma alina okugenda alaba omusawo bateekewo embeera nti bw'obeera mulwadde genda ku nearest government gundi ekuwa ebbaluwa entambula yonna gy'okozesa ekutwale kasita oba n'ebbaluwa eyo nga bagitaddeko omukono. Kijja kuyambako abantu abamu at least okwanguyirwako okufuna obujjanjabi. So mbagala nnyo baganda bange batulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, batulaba nga muri Saudi Arabia, batulaba nga muri South Africa, batulaba nga muri Oman, Bahrain, Jordan, abali e China batumiddeko nnyo, abali e Shanghai, abali e Beijing, abali e Singapore, abali e Malaysia, abali mu Europe wonna. Thank you guys for watching. Baganda baffe abali mu United States, Canada, Australia, I love you guys. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Ebintu byatabuse dda n'abasama byabatabuseeko. Many of our brothers have lost money. Nina omukyala mukwano gwange abadde akolera Saudi Arabia ng'alina ebintu emirimu gy'akola nga bw'ogimanyi bannayuganda babadde bakola mu ssomero okitegeera bakola mu ssomero mirimu gya ssomero okukiriininga biki ebyo weebityo nga supervisor naye amasomero gaggalawo mu nsi zonna. Kakati kampuni yabatwala yabawadde option bbiri, either okudda mu kiyumba bwanoonyeze ku mirimu gy'obwa maidi oba okubeerawo emyezi ng'eno embeera nga bwetereera paka lwe banaddamu okukola kubanga tewali amanyi ddiro banaddamu okukola ne kampuni tesobola mumusasula nga takoze kuba terinawo ejja ssente we mubadde muzijja ababasasula bagaddewo. Option endala yakulinda kirwadde kutereera babakomyewo e Uganda nenge embeera bw'ogimanyi Uganda nga bwetambula. So nsuubira bannayuganda tukyakaabya kajanja naye obulamu bwe businga. Nze ndowooza twandibadde twefaako twerabirire bulungi tusigale ekewaka newankubadde gavumenti tenavaayo kutuwa kikiddako etuyambye etya tetulina mmere batuyambye batya. Tumanye nti waliwo edduuka oba emakindye oba erubaga eritunda emmere ku ssente eya wansi nawe oba abantu babawadde emmere ne gavumenti esobola okufuna emmere n'egigula nekendereza ku bantu ssente ekitegeere ne bagamba nti akawunga kali ku 2,000 gavumenti ebasasuliddeko niwezuba nusu 5 oba 1,000 okitegeere ne bafuna edduuka limu awo ne bagamba abaagala akawunga mujja kugenda mukagule wali gavumenti ebakoledde kino ne kino ebijanjaalo amanda gas waliwo ebintu bannayuganda bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo emmere n'enva bw'ova ku ebyo waliwo ebintu ebigafumba bannayuganda basinga kukozesa nku n'amanda batono nnyo abakozesa gas. Very few. So government ekirowoozezaako mu mbeera eyo. So sijja kwogera nnyo bingi naye nga nsuubira ka video mukasharinge bw'oba olina kyoyizeemu muganda wange
mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutugoberera. Aaron Bobo on camera. Thank you guys for watching.